Tagingira content creator yenna akola videos kubifa mu bwengula naddala abo abasinzira ku kitongole ekya NASA. Mube mutaginze munyambe munteremu omwami oyo akozesa account eyitibwa Technology ya UG n'omwami omulala yakola video egamba abantu nti emmunyenye ze tulaba ku ggulu zaazikira emyaka 1000 emabega wadde nga light yazo ekyatutuukako. Kitunuddemu n'endaba nga bwe nnyongera okubasomesa ku flat earth nga sinnaba kwogerako eri ba content creators abo nja kuba nyonoona obudde bungi. Abantu abasinga obungi bwe tubagamba nti muli programmed mu matrix munyiiga bunyiizi nga temutegedde na ki kye tutegeeza. Wuliriza ka story kano kagenda kuyambako okuzuukuka. Bwe nali nkyali mu primary waliwo newcomer yaleeta ensasagge mu kibiina kyabwe. Ssebo nga ye giraffe agiyita zebra, kyokka ate zebra n'agiyita giraffe. Omwana ono yakolera ddala olutalo n'abasomesa nga bafuba okumutereeza naye nga ye omwana alemedde ku kyamanyi nti kye kituufu. Omwana ono yatuuka ekiseera n'atuleetera bato be babiri abaali basomera mu classes eza wansiko ne bajja ne babasongera ku zebra. Abaana bano kyatusobera nga nabo zebra bagiyise giraffe, kyokka ate giraffe era ne bagiyita zebra. Kyokka ekyasinga okutwewuunyisa ku baana bano kwe kubeera nga ku bipande okwali zebra kwali kuwandiikiddwako era erinnya lyayo nti zebra, n'okwali giraffe nga kuwandiikibbwako erinnya lyayo nti giraffe, naye bo nga tebabisoma. Ffe ekintu ekyatuleetera okulaba nga abooluganda bano abasatu byana bisiru nnyo. Ekisinga okusesa abaana bano abasatu ate nabo baalaba nga ffe abasigadde ffe bisiru okubeera nga tuyita zebra nti giraffe, ate giraffe ne tugiyita zebra. Omu ku basomesa yakubira maama w'abaana bano essimu ajje ku ssomero akilarifayinge atereeze abaana be kubanga baali batandise okubuzaabuza abayizi abalala. Maama w'abaana bano kye kino ekika ky'abazadde abatalina budde bw'abaana baabwe anti anoonya ssente. Kati abaana yabalekeranga mukozi ewaka ye yabakuza. Maama abuuza abaana bano nti lwaki muwakanya battica bammwe? Abaana ne bamuddamu ne bamugamba nti mami, bano abasomesa bye batusomesa bifu. Ffe anti waffe buli kimu kye tumanyi ye yakitusomesa. Tasobola kubeera nga yatulimba nti eno zebra ate nga si zebra. Mama we yategerera nti omukozi wo ow'ewaka eyakoma mu P3 ye yekka asobola okureprogramminga abaana bano okusobola okubateekamu ekintu ekituufu kubanga n'ekyo ekifu ye yakibateekamu ate era bo gwe bawuliriramu yekka. To cut the story short, mama yaddayo ewaka n'agamba omukozi we nti nsomesaamu ku bintu by'osomesa abaana bange ku chaati zino. Omukozi bwe yatuuka ku chaati eriko ensolo ez'omu nsiko n'asonga ku giraffe n'agiyita zebra. Awo mama n'amanya nti ddala omukozi ye yasomesa abaana akatwa. Mama n'asomesa omukozi ebituufu, then n'omukozi n'asomesa abaana ebituufu n'abagamba nti nali nawubwamu naye nga bye bino ebituufu bye mulina okutegeera. Abaana bano baali tebakaayana olw'okuba nti baali bategeera bye bakaayana. Si nti oba bo mu ntegeera yaabwe baali bakakasa nti nno zebra gye basongako nga bagiyita giraffe ddala ye giraffe. Bo baali bakaayanira programming anti waabwe gye yabateekamu. Kati ne ba globers tebaawukanako ku baana bano abasatu. Mu kutegeera kwabwe ba globers tebalina nsonga eryawo erabwako ebagambisa nti nno ensi eri ku mupiira oguspinninga wabula bo balwanirako ku kitongole ekya NASA. Muli bagamba nti NASA tesobola kubanga etulimba. Ye lwaki baali badde batulimba? Ye ate lwaki theory eno emaze emyaka gino gyonna nga weeri? Kimugamba abantu bonna babadde nga basiru nga tebakiraba nti nno babalimba. Nkimanyi nti tekigenda tubeerera kyangu okukyusa entegeera y'omuntu akuze nga akakasa nti ye abeera ku mupiira tumuggyemu endowooza eyo. Naye tugenda kugezaako tukole nga bwe tusobola. Saabe yanjulidde nga ntandika era muyinza okwebuuza nti nze ayogera nammwe njogera nammwe ngaani. Wabula kye njagala mutegeere kiri kimu. Nange nali global nga mmwe era nga nzikiririza mu NASA nga mmwe bwe mugikkiririzaamu. Lwakubanza omwaka oguwedde naye nzuukuka. Nagugumuka nze mwaka guwedde kati simanyi oba onokkiriza bye nkugamba naawe ozuukuke kiri gy'oli. Kambanyumizeeko ko katono kukyanviirako okuzuukuka. Nze okuva obuto neebuuzanga ekibuuzo nti naye tuwangaalira tutya ku mupiira ogudduka sipiidi eyo yonna nga tewali kye tuwulira wadde ekitutuukako. Abantu abakulu be nabuuzanga tebampanga ansa zikola makulu gye ndi. Era bwe nakulamu ne ntandika okufollowinga NASA nsobole okunnyonnyoka butya bwe bikola. Ekyamazima NASA teyampa maanyi kubanga teyatuwanga bwino bwe tusobola kulabako mu buliwo n'amaaso gaffe ekintu ekyandeetera okutandika okubuusabuusa NASA.
naye olw'okuba NASA yali asobola okupredictinga eclipses omutima gwange ne gutaba mu mativu kuva ku NASA nga muli nkyebuuza nti naye bwe baba bapredictinga eclipse ate nga bazinnyonnyola bwe bati ne bwe bati nga ndaba bikola sense lwaki ebidala baba tebalina bukakafu bwabyo. Kati omwaka oguwedde NASA ne Pagasa ne bagenda ne batugamba nti nga munana April wagenda kubaawo total solar eclipse ezigenda okuviirako ensi yonna okumala ennaku 3 nga ziri mu kizikiza nga kivudde ku photon belt. Bannaye ebintu bino ffe tetwabijja mu bbanga okuvaayo tubibagambe. Ebintu ebyo NASA yabyogera naye nze nkukakasa NASA ebintu bino yabyegaana oluvannyuma ne sources zonna gye twabisanga nenziramu bisaachinga ng'ebintu tebiriyo ekintu ekyo kasita kitaabaawo. Kati nkujjira mu mutima mulungi bwe nalaba information yaye ya 3 days of darkness nenkimanya nti bannayuganda batera obutabeera informed ku nsonga nga zino so nga kyalibadde kya bulabe eri bannaffe abamu ekintu nga kino ekya 3 days of darkness okubatuukako nga tebakyetegekedde. Kyennakola ng'omuntu alina omutima ogw'eggwanga najja ku akaunti yange eno eya TikTok ne mbakolera videos nga mbalabula ku kintu ekyali kijja okubeerawo. Video zange zaalabibwa nnyo era video emu yatuuka mu views 7,777 ekintu ekyali tekimbangako ku akaunti yange. Naye olwaleero bannayuganda mbeetondera nti munsonyiwe olw'okubawuddiisa nange nakimanyako olwo nti bw'ogoberera omuntu omulimba naawe obeera ofuuse mulimba. Bannaye nalinda obudde bukwate ne bugaana bikyali byange ne bitandika okunsekerera ne mpulira nga nze muntu akyasinza okubeera omusiru ku nsi ya Katonda. Okuswala kwe naswala nali sikuswalangako naye kyesaamanya nti nali nfunye confirmation nti yesaawa nzuukukire ddala ntandika okulaba ebintu bye mbadde nga siraba. Bino mbyogedde okulaga aba globers nti nze siri newcomer mu nsonga zino era olutalo lw'ennwana ndulwana ndutegeera nange nasooka kubeera fighter nga nnwanira ku side y'aba globers. Naye okuva we nazuukuka bwe mutaazuukuke nammwe ekyantuukako kigenda batuukako. Nze ba globers sisobola kubatya kubanga nkimanyi bulungi nti temulina bukakafu bwe mugenda kujjayo bunzikirizisa nti nno ddala tubeera ku mupiira. Ebbanga lye nafolowingila NASA tewali bukakafu bukwatibwako bulabikako nti tubeera ku mupiira. Kyokka ate flat earth yo buli kimu ky'otunulako kikukakasa nti tubeera ku flat earth. Naye mmwe temuyina bukakafu bwonna ekyo nze nkibabuuliranga pro eyazirwanako nga nzirwanira ku saidi yammwe. Wabula mbasaba ekintu kimu nga mmwe ba content creators ba globers abakola content oyo nga tonnaba kupostinga content wo sooka omwetegereze okakase nti analysis z'okoze zikola sense gy'oli. Njagala mufuuke ba critical thinkers muleme kuva mu bbanga okupostinga ebintu bye mupostinze kubanga ekisooka abantu abasinga mu Uganda wano tebeefiirayo. Bo tebaagala kusoma, they don't read. Abantu baagala kujja buzaala be video moving on. Kati kyonna ky'oyogera oyambako obusajja buli okuprogramminga abantu so nga twalibadde tuizinga obulamu. Abantu tebamanyi na kiki kyofunamu ng'ozudde nti nno tobeera ku mupiira. Abantu bali mu kubula okwenkaniddeawo. So kyembasaba mmwe nga mmwe ba content creators nga tonnaba kupostinga video sooka ogirowoozeeko mu ntegeerayo kubanga NASA ebintu byesomesa abantu tebiina njawulo na firimu za Marvel oba firimu za DC Comics. Ebintu byonna bya imaginations fiction ali awo tebiriyo. Ebintu tebiriyo. Nze mbagamba nga nze ebintu ebyo tebiriyo NASA byesomesa abantu. Nabadde ntegesa okubalaga engeri gy'oyinza okozesaamu critical thinking ne reasoning okubeera ng'okwata obusajja bwa NASA buno. Lwakuba videos zimpanvuyeeko ate ba subscribers bange ku YouTube bansabye nti at least nkendeze ku duration y'obudde obuwanvu bwa videos zenkola naye nsobola okuba postingirangayo at least videos 2 buli week. So ekyo ngenda kikola mu video yange eddako nga neyambiseemu ku video ya technology ya Yugi n'ey'omwami oli omulala eyakola video ng'agamba abantu nti emunyenye zaazikira emyaka 10 emabega. Ate na subscribinga YouTube channel bagiyita Wake Up Zukuka n'abalala mu following mu liking share